Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mbalamusiza mwenna abalabi ba Digitalk TV tukwaniriza nateera ku programu ey'omulundi guno, programu yaffe Diaspora Link. Nyongera okujjukiza nti eno ye programu gye twawaayo kubanga tutunuulira ensonga z'Abannayuganda abakolera n'ababawangaalira ebweru w'eggwanga lyaffe Uganda. N'olunaku lwa leero twongera okuba nga twebaza Katonda akuwadde obulamu, akukuumye ng'okyali mulamu, eyo yonna yonna gy'owangaalira nkimanya abamu bye muyitamu si byangu. Waliwo n'abamu be tulabye musindisa obutambi obw'enjawulo nga muli beeraliikirivu, abamu mutiisibwatiisibwa, abalala mweraliikiridde, toba oli awo munaafiirwa ku bitundu byammwe eby'omunda okusinziira ku bakama bammwe engeri gye beeyisaamu. Naye tukyabasabira Katonda abayambe mubeere nga mubivuunuka. Abafunye ebirungi muyogeeyoge, mwebale, nkimanya abamu ebiyumba gye mukolera mubeera muzippate kumpi buli kiseera ng'era nammwe obulamu bubatambulira bulungi. Nze omuweerezaawo Nixon Segawa, nate olunaku lwa leero tuzze n'omulamwa omukulu gwe tumanyi nti gukwatirako ddala gwe nkuba kyeyo ali eyo. Contract nyingi ze musayininze, oba oli awo bw'otuuka eyo waliwo n'ebipapula bye bakusayiningisa eby'enjawulo, ate waliwo ne contract gy'osayininga ng'ova ewaka wano eno eraga nti nno oweweddwa omulimu. Contract eyo erina etteeka oba amateeka agali emabega waayo. Olunaku lwa leero tuzze okuba nga tugaayagaayamu tutunuulire. Amaloboozi mangi gavuddeyo emabega kaawo nga gasaba nti leka wabeewo etteeka nga lyo litunuulira ensonga y'okutwala Bannayuganda okukolera wabweru w'eggwanga. Tukimanyi bulungi nti wano mu ggwanga lyaffe Uganda tulina lye tuyita the Employment Act, nga etteeka lino eno lye lifuga okukozesa omukozi yenna, lye lifuga emirimu bwe giteekeddwa okuba nga gitambulamu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. So twagala okuba nga tutunuulira tulabe nti etteeka lino eno likoma luddawa, n'oyo atambudde n'agenda wabweru w'eggwanga naye limunoonyaayo ne liba nga lisobola okuba nga limukwatako oba okumuyamba mu nsonga ezimu oba endala. Tulina ne regulations nazo ejazzibwa mu tteeka eryo. Olunaku lwa leero tulina omukulu Abdallah Kayonge, ono nga ye Executive Director wa Migrant Workers Voice. Tugenda kuba nga tuwayaamu naye ku obwetaavu bw'etteeka nga lyo litunuulidde ddala gwe Kadaama, gwe Sekadaama, gwe ali eyakuba ekyeyo. Ly'etteeka lye twagala okuba nga tukubaganyaako oba ddala waliwo obwetaavu okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda n'eyo yonna yonna gy'owangaalira. Nkusaba okwata linki eyo ogiwe mu lirwanaawo obeeko gw'oyaniriza tubeere nga tuwayaamu. Osobola n'oteekawo comments ez'enjawulo ku mulamwa gwe tugenda okuba nga tukubaganyaako ebirowoozo, tujja kuba tusoma obubaka bwobwo. Kansabe omukulu Kayonge abeere nga alamusa ku balabi baffe, abaanirize mu butongole ate ayongere okuba nga atubwako byatubuulira. Abalabi baffe aba The Diaspora Link,
tusanyuse okubanga kwe mulimu tugoberera ate era ndi musanyufu nze nga nze okubanga buli we mulowooza ku nsonga z'abaana bano abawangalira ebweru Migrant Workers Voice ebeera ya nkizo mu kuvaayo okubaako kyennyonnyola abantu n'okusitula oba okwamplifyinga amaloboozi gaabo abatalina maloboozi bwetu bwe tukiraba nti tebalina maloboozi the voiceless. So tuli basanyufu era mwekuumireko okuteesa kwammwe n'okuwabulwa tukwaniriza. So mwe muli ddoboozi lyabo abatalina ddoboozi bonna lwaki mulowooza nti bo tebalina ddoboozi? Ate waliwo yali alibawadde eddoboozi? Mbuulira lunaku ki gavumenti lwe yavaayo nekugamba nti kakati we have officially recognized a voice for you as workers, as migrant workers in particular. Teruliiwo, so they are voiceless. We are still voiceless. Twekumaakuma okukolerera eddoboozi lye bayita Migrant Workers Voice. So until then nga tumaze okuba recognized officially bwe bali babaagadde we shall continue pumping them as the voiceless. So kati an organization ya NOTU tebakolera? We are not under NOTU. NOTU ekiikirira ba na Uganda abakozi abakolera wano. Bwe bagamba. Of course, agwani gwomanyi ali mu NOTU nga ya sekadama wakadama wakale yakubako ekyeyo nga akiikirira abakozi ba migrant workers. No, ayinza obba yakikubako mu America, ayinza obba yakikubako anti kati temubyawula. Omuteeko gwaffe gwa njawulo. We are migrant workers, not immigrant workers. Tulambululire. Ba migrant workers bakozi abagenda okukola ebweru w'eggwanga for a short period of time. They don't purposely kugenda kukyusa butuuze oba okubeererayo ddala. Tugenda actually okukola tufunemu ate n'eggwanga lyaffe lifunemu tukomewo ewaka. Tetugenda butadda. Kyogamba agende Bungereza yagenda butadda. Abasazeewo anti nkunyonnyola that is migration. Then immigration is migration for maybe permanent shifting of your place of abode. Osobola okukyusa obutuuze n'ogamba ngenze London, ngenze Canada, ngenze Ukraine, yonna gy'oyagala okugenda n'okyusiza ddala obutuuze. Mwana watu abantu tebabyawula ebintu bino bibiri era biri mu kubuzaabuza gavumenti. Njagala mba sensitizing abakulu abatulaba nti mwawule we munaabyawula mugenda kutegeera entalo zaffe we ziri. Ba migrant workers beeyongedde mu ggwanga lino si bbanga ddene nnyo okuva emabega, naye ate ba immigrants babaddewo okuva emabega mu ggwanga lino n'emirembe giri egyasooka bakabaka bonna baali ba immigrants. So bwe tunoonya ba immigrants ne kabaka Ronald Muwenda Mutebi Cuucu naye yali mu ba immigrants. So ate yitaba abakyusaako ku butuuze ne babufunako sayidi eri. So mulimu ba asylum seekers bonna bali mu muteeko ogwo gwa ba immigrants abagenda nga tajja kuddaka. Abantu abo bw'obeetegereza mwana tu ne baafuna ekizibu ebweyo tayita mama fiina kubanga agenza maliridde talinaamu gundi eri egamba kudda. Bwe kuba kudda amala kutereera eri. Baawukana n'ono migrant worker agenze for a contract to serve a purpose of 2 years, 3 years, 4 years ng'alina intention nti nja kudda. Era ojja kwekanga abaana abasinga abali mu muteeko ogwo gwa ba migrants guzuuseewo nnyo n'owulira noise nnyingi from 2005 ng'eggwanga nalyo likiyingiddemu nti tutwala abantu for a short period of time ne bakola ne badda. Such people are moving for labor and more so the migrants are labor oriented. Most of them actually you find that 3 in 4 migrations abantu basatu ku bana abatambula ku nnyonyi babeera n'ekigendererwa ekyekwese nga kya tagenda kola. Newankubadde n'ono immigrant aba ayagala kukola naye talaga si ye main intention. Main intention yaava wano nga kyabaza butuuze era ojja balaba bo asobola n'otuuka mu nsi eri n'asooka yeekweka takirinaako buzibu naye Saudi Arabia ogenda kwekwekayo bali bukuwadde obutuuze. So kati tubyawule tutegeere kategori ki esinga ottawaanya eggwanga.
era bwe tuba tugikolera amateeka tugikolere nga tumanyi tukolera abaana beeka bagenzeeko kugira bakomawo bagenze ku luzzi bakomawo temubaggalira bweru temubeerabira. So ensonga ya Notu Mukulu Kayonge lwaki olowoleza ddala nti tebakwatirako ddala era temwetaze na kubeera memba? Kakati ffe tudde mu ntalo z'abazeeyi already bali mu kulwana balwanira bukulembeze bwabwe. Bw'obabuuza ne bye balwanira essaawa ya leero n'obabuuza Kadaame yasuze ng'ayita Maama Fiina n'obabuuza can you please connect dots, they cannot. So eggwanga ery'obuvunaanyizibwa livaayo ne likola a different what administration nga y'abaana y'aba category eyo Banotu babaddewo okuva emabega before even 2005 naye kati ffe tuzze okubaawo nga n'olwaleero ensi ezisinga tezikyasobola kugumiikiriza bannansi kuwangalira mu nsi zaabwe. They are promoting these migrations ne Europe yennyini ogiraba olwaleero balina pakiti gye bagezaako promoting ya migration ku lwaki okusinziira ku buwaayiro bwa globalization balaba nga these migrations are now a key principle in developing countries. Kati Uganda ye ekyavuye eri mu birooto eroota bagenda eroota babonaabona neyagala ebeegaane ate bafunamu remittance bwegamba tuli awo tuvuya buvuya naye kati bw'osanga abantu abaategeera nti migration for any country that will grow needs to embrace migration and the orderly migration, protection of those who migrate. Toba unfair ku government yavaayo n'etsalawo eteeketeeke buti abaana banene bwe bagendamu n'ebawa regulations be batambulira licenses ezi company okubanga zibatwala. Toba unfair okulowooza nti okugamba nti baloota buloozi? Of course balinga nga abali mu kirooto nti bakiraba bengejinga but tebatuukiriza ekyo kyennyini kyeboogerako. Singa baali batuukiriza ekyo kye baloota nti migration eri safe nga erina mukono gwa gavumenti bandibadde completely bakibeeramu ate era ne bainvolvinga nawe batwala nga abantu. Safe migration respecting abo abakozi tebatwala nga baddu. Respecting abakozi, they are not subjects. Ewa freedoms of speech. Ewa freedoms of movement. Abantu ku expressing embeera zaabwe. For why we keep on calling for rights and these freedoms. Kubanga bw'otuuka ku muteeko gwa migration gutunuulira nnyo gugenda mu ILO ate ne gugenda mu IOM. Abantu abo babiri IOM ILO bombi bakola ki bakirimu ofuna bulungi. Kakati bw'otunuulira bano bannotu kye bakola ate IOM eyinza okuba si ki IOM eyinza okuba tebali nnyo party tebalina kye bagibuuza kusinziira ku relationship ku gundi zaabwe kuba bali loko affairs zaabwe bali ki loko issues zaabwe zijja bamalira mu ILO. Naye kati ffe category mwe tuli we are double. You consider what IOM is saying and ILO. Ntono omukozi ono atambula mukozi ayina eddembe ery'enjawulo eriri special lye yeetaaga ly'otagenda kulekayo kumuwa oba oluusi ng'oyinza okulimuwa mu nsi ye mwavudde naye nga gy'alaga bagenda limuggyako. Kati ILO kyeva evaayo ne international labour standards ezigamba abassebo mulina okukkiriza okukuuma abantu bano badde bavudde eri naye nga mweno temugira bwe muti naye nammwe basindiikiriza ensi ezo okuratifyinga ku standards eziri common basobole okuba nga babondinga eddembe ly'omukozi aleme kusigala mu bbanga eyatambula ng'agenze yesu mutambuze kubanga omuntu asobola okwashuminga obutambuze n'agamba nze nfunye visit visa yange ngenze naye eventually n'agwa mu muteeko gwaki ogw'obukozi eri n'afuna omulimu n'atandika okukola oba atambule nga student ogenda kumuleka. ILO bwe batetaddewo standards ziyamba bannansi abo kuba protected mu nsi gye balaze how are they going to be catered for? Kitegeeza nti bano balina we bakoma saagala nnyo discussing abantu na entities zaabwe but for us we are migrant workers. We are not working in any factory here. Yes, we are migrant workers, and whoever is our fellow that is in Uganda or is our member in Uganda, we welcome him or her as a member of migrant workers, not as a Ugandan.
However, bw'otunuulira omuteeko gwa immigration ogutwala bano abali mu London, abali mu abeekolera nabo bakozi kuba bamanyi obuvaayo ne bagamba nemmwe baana mmwe mubeereyo mu gaafu nga mutuleka mukaaba nnyo neeno nga tebatubonyaabonya ye babatikke babaleete eno nedda bano abaana bagenda mu gaafu baba bakyayagala okudda eka naye ate mmwe abagenda eri ebiseera ebisinga mugendayo nga mugenze kalamba. Ekyokubiri muwe mutuuka eri it is the national laws of the receiving country that cover you, be it social welfare, be it what. Naye ono Kadama Sekadama avudde n'amalire Saudi Arabia national laws zeri social welfare ye Saudi still ye mukavalinga mukazi wattu bamulyaza amanyi zeri mukasuka kunyonyi binagwereye wamwe mu kiryo. Olabye kati who cares contract ja signing erimu engeri yo resolving such issues abakozesa amateeka ge Saudi. Contract ja signing erimu resolving such issues is it practical? Besides, who represents this worker in that contract? Are we fairly represented as workers or we were taken as subjects? Mukulu Kayonge nnyonnyola ko kati nzija ku bintu ebikulu abantu balina okuwulira. Ansa wowe nnyini wenjagala oyongere okulambulula ku bice ebiri mu contract kyeyo. Contract gye bayita standard employment contract. In fact size nayo naye nalibadde nkulaga. Contract eri yandibadde nnungi because bw'omala okuwasa omukazi omusezi bw'omma mugenda mu kyaki oba muzikiti okubawoowa obusezi tebumwentimba kuki ku maaso era muvaayo n'ekiwandiiko kisobola okuwandiikibwa mu phrases ez'enjawulo mu luzungu bwe buba bufumo bwa mirundi ebiri buli omu n'afuna nga phrases za njawulo naye nga mwena mufunye ekiwandiiko ekikakasa nti muli engaged. Kakati omuntu okufuna contract ye Saudi Arabia nga bwe mwali mu engaging oba mukola engagement yenu ennaku zino bwe baba bawoowa mu busiraamu ennaku zino kati baleetera ddala ki omuko abeere ng'akwata kuki ku taata then noono omuwala alina okubeerawo awo luli bamukwekanga abeerawo. Abawala baali batandise okwefuula agamba mu kifaananyi mundabamu bamukumidde eri bawooye taata namuki namuko nze saabiriimu bankaka oyo omwami simumanyi. Kati bano abaana abawala be basayiningira endagaano zino zetwogerako endagaano tezandibadde mbi bayitabe nga bwolaba endagaano y'obufumbo teyandibadde mbi nga gwe bafumbiza waali awo omwami we bamuwowa akola ki alaba naye ekyokuddiranga ne muwowa taata n'omuko ng'omuwala ali eri mu kisenge tamanyi bigenda mu maaso mwe ne mukkaanya simanyi muwadde amahale simanyi nkoza ntya naye ng'ono gwe mufumbiza agenda okugenda mu miguwa taliiwo. Ani afumbirwa ani ali mu kisenge ani gwe bawa amahale mu nsonga zinene ez'abakozi zetu? Ono w'emiguwa yali mu kisenge yagenda mu miguwa. Ogamba omukozi? Njogera ku mukyala kati bwe tudda ku kyaffe ekyabakozi omwana omukozi agenda okukola endagaano tagitegeera gye musayininze eyinza okuba nnungi kuba nze njisaamu amaaso erinamu awalungi anti wuliriza erinamu awalungi nga waprotectinga omwana naye omwana takimanyi. Ekyokubiri lwaki waliwo connivance wakati woona agiwa kubanga kyogera omwana tasomamu ndagaano era gwe bateekeko babuuze ama endagaano mumanyi wezifaanana ate ne baba bazisomye abatono abazifunako bazifunako kikira anti wulira sayininga eno ku tairo mu training centers after we enforced it nga netupushinga nti muzibalage naye olwokuba tetuwangalya mu training centers how do you know just buuza abafuluma baziina bazibabuuze ku kisaawe bazibalage ngeri complete tukakase nti omwana agenze naki ono batuwulira kajjambo bye Uganda Katonda yabadde mwene ensonga nga batulaga contract ngeri complete. Ekyokubiri ngeriko n'olulimi Oluganda kubanga bimutwala by informers oba olulimi lwabwe muzivunule mu nnimi ez'enjawulo we shall be convinced nti ddala bazifunye bazitegedde era ne bibasayiniza bagenda bikoleraku kubanga zikyemanyi ku contract eyo n'omuwarabu yennyini tayagala giraga mwana ono kubanga contract ebigirimu bifevalinga omwana. Ekyo nze nkyogedde
ebiri mu contract bifevalinga omwana kati omuwala bw'oli agikweka omwana ate noono wa company n'agikweka omwana kubanga bakimanyi owa company agimukweka ati ngeri mu luzungu na luwarabu va ku ekyo obutagimuweerako ddala kubanga yo contract yennyini munda egamba here by represented by his or her company in Uganda, that is the domestic worker. Omukozi yakiikirirwa director wa company. Kyogamba omukozi talina wateeka mukono ku ndagaano. Nkugambye company ye musayiningira. Era ne bwaba nga awaliriziddwa okuguteekako kakira, the tail of the contract is where they open. Abaana ba reporting and ze baginyima ne bangamba okujongo ina kyotwagaza tujja kuwandula ku list kubanga je nalaba wansi nga waliyo omwana waba ino take omukono. Of course any other party can sign. How do you know? How do you approve that? Koza chenjo geta sichina ko bujulizi nti abaana ba movies nga twasignize contract. So you don't want me to talk about those that have not signed it? Tuina ata signinze. Yes. So the contract itself yali fairly representative goba galo gisigninga tagitegeera. In other words bandi badde balina backups ezaabo bannaabwe abategedde contracts zino kuba n'abazadde tebazimanyi. In other words eggwanga lirina otunula nnyo kwani abeerawo ng'omwana ono asayininga. Kyovula mu regulation babagamba okunoonya ebitongole nga Migrant Workers Voice okubaawo okubanga bali ku side y'omukozi ono okumorientinga okumubuulira kyateekeddwa okumanya kubanga bw'anaaba atuuse miguwa reality zigenda kujja zaatabuuliddwa ono amukozesa endagaano eno tasobola mubuulira realities ezo kubanga nakugambako wano nti teri musiisi wa paani apakira waggulu na leero n'agamba gundi londa mpola mulimu eyasuzeewo ze contradictions zoolabye nti omwana avudde wano ne bwe yandibadde atuuse Saudi n'afuna obutakkanya ne mukamaawe n'aba ng'alina kukakkana oba kufuna engeri gy'asabamu obwenkanya through the labor courts oba any avenues ezisobola okumuyamba eziri available osanga omwana oyo nga baamuteekamu ekigambo ekigamba nti react ng'olaga nti you are rebelling. Babagamba gwe bw'ofuna okusomozebwa kwonna I don't know about which weighing scale they use to understand this kusomozebwa. Gwe bw'ofuna okusomozebwa kwonna that is the assurance they give them nti kubira company bagambe bakutwale ku office gambo na akurepinga akutwale ku office. Can that be possible? Gambo na akumya omusaala akutwale ku office. It is a contradiction. Of course omuntu akulumiza talina interest kutwala gyogenda muvunaanira. Yensonga lwaki bamaliza babaggyeko amasimu n'amuggalirayo ng'ate amaze ofulumya ekigambo ekyo naye kati gwe nkutegedde. So mukulu Kayonde abaana basayininga endagaano eno ng'ebawa eddembe ku masimu ebawa eddembe ku kulya aw'okusula okureportinga ne mukama we bw'aba ng'alina omusango gw'amuzizza. Obuzibu buli ludda wa? Obuzibu buli mu disorientation, obuzibu buli mu misrepresentation. Era oyo eya misrepresentinga omukozi yoyo abuzeewo mu kiseera eky'omukozi ng'afunye okusomozebwa kubanga okusomozebwa tekugenda kuggwa kujja naye oyo ya misrepresentinga omukozi yabuzeewo. Often time abaana bano they need someone to talk to guide them, to be there, to give them what we call a collective bargaining. A bargain sometimes omukozi asobezeddwako si alina okwewolereza kubanga buli we yeewoleza before the employer alabikira ddala ng'amunyooma. So sometimes omukozi ono yeetaaga backups okuva mu nga UN bwe tugamba balina kuba bakozi banne abamanyi ekyo kyayitamu abatagenda kuba compromised nga tebasasulwangako oyo atulugunya. Naye kati wetukugambira nti yakiikirira omwana ono ali compromised either wa company oba wa office kyokka bano oli atulugunya yabasasula ossa ne coordinator omuwala gw'atulugunya yabasasula kubanga yazikuŋŋaanya obukadde 12, 13, 20 n'abuwa owe Saudi wa office n'agabanyizaako owe Uganda. Owe Uganda n'asoosinga n'aweereza kati gwe ng'ogamba owe Uganda gwe baaweereza ssente ate nti alondoole gwe yaweereza Saudi Arabia akole akubire Ahmed bin Majid amugambe lwaki wa rapins ng'oli amugamba nzirize ezange njagala tusika olufungo tuze amaloboozi g'abaana abalaajana
nga bagamba bansaba sente nzizeeyo naye nze samaya oba mmeka nze saazirabako baba baziwaani kati we nkugambidde nze saagala kunziza mu bintu bya ani mutuufu mu ndagaano eno we are misrepresented and we are misguided. So mukulu Kayonge, we are disoriented. Abaana bano betutwala waliwo waneeno omukulu abuuza, but where is the problem? Most of these people who are taken as migrant workers are literate and know how to read and write. Who is to blame? Most of for them are literate. What they don't know. He's asserting that, but me, who is dealing in migrant workers, I know we are informal. We are actually not literate as they say. Most of our own cannot even read and write. Mututwalidde abantu ate nze ntwala abantu ebweru nze sitwala abantu ebweru mweno sekita gye mulimu mututte tuwulidde aba degree gamba mu defendings aba degree abatasoma abadegree bagenda simanya senior 4 mwana amanyi okusoma. Of course ebyo bibaawo babyogera mu kujanjawaza naye bwe batukoyingiza bayingiza abatamanyiko wadde ya kati njagala umbuulire ku baana ababonaabona abadiguri bameka conferences zijja entono kale bonna badiguri so should we now bring in the element of minimum standards? Obuulyawo kyekyandiyambi okiwulire anti wuliriza oba olyawo kyekyaliyambi naye ekyo omukulu okyogedde okakasa oyitawo abasajja bajja kukukyayira bwerere my friend because baba tebalina waaka abadiguri tebalabika ate kati abadiguri nabo benyini bakamafurajinga ne bajjanga abatazikola ki abatazina naye ate ennamba y'abo abatazina ba drop out bangi abakuze mu myaka muwala muwagufu muwanvu abadde mu bufumbo naye nga tamanyi ayinamu akategeera akatonotono bo they are up to numbers. That's what I'm saying. They don't care about so kyogezako gamba nti n'oluzungu leno oluwandikibwa mu ndagaano luno ne bankubadde ng'omwana bagimuwadde tesobola mugasa. It's not the majority nti abasomye ne bafuna oluzungu olwo be baagala ogenda ebweru abagala okugenda tebalumanyi ate n'abalumanyi lwa kiwuggwe kakati nze nkugamba abonno be bamemba bafe endagaano edde mu Luganda kyonna ekisoboka sigambye Luganda lwokka but olwokuba Luganda is widely spoken one can choose to say Luganda so okuba mu lukakwa bwe luba nga ffenna tulutegeera tetuteekeddwa kwerimba bwe luba nga lukakwa bagize mu lukakwa so tuzze endagaano eno mu lulimi bwe luba nga lunyankole nga ffenna tulutegeera endagaano bagize mu lunyankole and that should be based on the majority of the people you are taking. Can they all afford this language? Put it there. Let them understand it. Ekyokubiri okimanyi mulimu n'abasobola kusoma those native languages nga they only need someone okubabeerako asoundinge buki busoundings kyova olaba mu kumanaginga ebizibu byabwe where the first monitoring approach failed is miscalculation of how and which class of people they were dealing in. Baasukanga ne basonda $70 ezitalina kye zaakola naye nga bwebabuuza muzikozesa ki nga teboogera tulondoola naye nga amaloboozi gali gati kati $70 zaavaawo amaloboozi agaaluli tegenkanankana ga kakati gwe buuza ki ekyajjawo. Since then when we integrated our follow-up and counseling guidance and counseling eri ongoing nga migrant workers mu network we have managed to cool down some numbers of people who come out. Recently twafunayo n'aba reporting obulungi nga kyotalimye kali very straight nga buli omu teyeebuza oba abadde ategeeza ki oba abadde kugamba ategeererawo kibagambye ne bwe bagamba message eri clear exactly so when ffe tuli munda tukola nga Migrant Workers Voice kakati bwebanga government sobodde kuvaayo netwembulesinga tetugenda gikaka tujja genda mu maaso okukola omulimu ogwo nga ba goodwill ambassadors naye twagala okuwabula gavumenti nti ekyo kyekibulamu recognizing not as such recognition you can do away with the recognition but try to include workers include workers and see that they are party they are always they matter bamatalingako ebyo bimusalawo ekyokubiri bategeera decisions ziri informative nti bamanyi kye bagenda okukola tebagenda kyegaana tagenda tuuka eri nga mwamugamba kirala alaba kirala atandika kiwakanya ekivaamu gy'emiguwa egyakafala
abaana temubaatulira nti ogenda mu kafala kikujjako kigowa kampani ogamba omwana nti ogenda mu kafala kafala kiki obakale kafala mbi naawe ogityo gyogerako wano sebo bwana Nixon kakati mutwala baakye Saudi Arabia gyogere kuba gye bagendamu Mukulu Kayonge kati ekitegeeza mukweka ekibi ne mukiguza abaana kye bagendamu so kyogezako gamba nti ekigambibwa abaana n'ekiba kigendo kibaba bagendo sinkana ebyenjawulo byanjawulo kyekituleetedde obuzibu mu industry ate era omupiira gwe tubakuba nti ffe ate tuvayo ne twogera amazima omwana agamba ekituufu kye boogedde kyekyo kyennyini kyempitamu bannaaye kyekyo ate naawona kubanga aba afunye ki kakati mmwe ensobi gye mukola kwe kwongera okubikkirira ekibi kiwunye temwagala kwogera nti abaana mubatwala mu miguwa abaana bagenda mu miguwa that's the fact anti wuliriza ne contract yennyini omwana gy'asayininga ekulaga bw'osoma munda how they come to bring in brokers because ono we Uganda are deploying Saudi Arabia ng'afunye powers of attorney okuva ku oli we Saudi are deploying on behalf of a Saudi recruitment agency. Olira. Kakati can this person in Uganda be in a position to represent a worker? Are they credible oku representing omukozi nga atayina business interest? Ana protecting atya profit ye ne rights ez'omwana oli gw'omugamba akiikirire mu ndagaano y'abakozi. So that's why is a problem. Taina ayamukiikirira mugundi is a businessman. Is compromised. So yandibadde akiikirirwani alina kukiikirira entity eri either eri side y'abakozi oba eri neutral. So bye munoonya exactly enkyukakyuka zijje singa ziba tezizze mukootakoota mu gaalumonde kubanga gye mulaga already it's a war zone, it's a battle, you can't lie about it. Ziri mu kuvuga omwana tasobola kati kankubulireko eze Saudi zo zikyavuga kubanga kebube busiraamu nabo bulwanagana okulaba nti bukendeeza ku bibi abasajja abo bye bakola nti obusiraamu bwali tebunnajja mu Saudi Arabia bwasanga abasajja abo bakola ebibi byolaba bali mu kukola abaana bano abawarabu oli wangamba ku nabbi kati bo ne bujja ne buyiwako ne bubazikiza ebintu ebimu bye baali bakola nga bisusse n'obuddu buli obubi bwe tuyita obwa jahiliya gwangoberera batukimanyi obwa jahiliya obwo obubi bwaliwo ng'obusiraamu tebunakola ki kati oli bw'atunuulira Saudi Arabia ng'atyayo yalowooza mbu bonna basiraamu abaliyo no Abdallah kyakugamba nti erimu boolabanga bajjama bonna nti bambadde kanzu mulimu abatali nga ne gavumenti ye Saudi yennyini ekimanyi ensonga lwaki yalemezaawo sharia law mateeka makambwe kuba bamanyi they are dealing with notorious people kati gwe we Uganda oli mu kulawuzinga you have no clear police toyina act yonna eri strong bw'oba odiringa n'abantu bano kwegamba oli bibyo mbu tulina regulation eseeyeyo obuseeyeyo eri kutunda bannayuganda awo wennyini mukulu Kayonge weewatuleese olaba kiki ekikwagaza act nga tulina regulations kujjawo confusion 2005 ne tuzifuna ne zituyamba ne zitutambuza okumala ebbanga 2021 tuleese ennongooseemu twagala kujjawo confusion okusookera ddala muwulira mwagala waveeyo etteeka nga liri ku mmwe mwekka tukuze industry ekuze kiddala ddala ekyetaagisa okusookera ddala njagala kwebaza government in the first place ya embracing labor externalization oba labor migration which is a liberty kuba yali egenda kukola ensobi bwetankyembulesinze awo twandibadde tugamba etumya eddembe lyaffe ery'okutambula etutaayize tukwata mbu batukukusa naye kati esobola okukwatira mu kukusibwa naye neekulaga woyina okugenda ekyo kimu nti regulation eyasooka tujja kwebaza abagidraftinga mwebale kubanga kyekyaliwo akaseera ako thank you so much mwatukolera mwatema omuwaatwa amanyi bagamba Kayonde teyeebaza avuma buvumi njagala kwebaza abakulu abali mu ministry ya gender mu bubaka bwabwe njagala okwebaza abakulu abali mu ministry ya gender n'abo abaalimu abalengera nti kyali kisaanidde okulaba nti bateekateeka labor migration ebeere safe human ngeri protecting abannansi newankubadde nti we baali batandika yes tebalina nnyo bukugu bungi kuba baali tebatwala nko bantu muntwala eyo basibirira kye basibirira ne bateekawo regulation eyo ebaddewo
eya 2005 okutuuka kwene ya 2021 ate nayo very widely unpopular eya 2021 ku lw'engeri gye yaleetebwamu. Yes. Tujja beebaza bawaddewaddeko ng'omubi omweru. Yes, bagezaako. However, from that very point, where are we heading? So do we really for need a serious government that have seen nti ekintu kino kyetubadde tusibirira mwana wattu kivaamu omulamwa luli twali tetunnaweza billions bagamba mwenda 900 billion dollars zebazza wano kakati sente ezo zebazza wano bwe zigenda zeeyongera ne supersedinga n'emmwanyi otandika okweralikirira bw'abanga giant remita abadde mmwanyi nga mumwesiga mumubudaabuda ayina etteeka liri special kakati ono amukubye eggaali naye yeetaaga etteeka of course regulations zibadde anti wuliriza of course bw'ogenda mu ministry y'agenda olwaleero osobola obbabuuza most of them bw'obasanga mu nkuba omubukoliro bwabo baba bize bw'omubuuza olagawa ndi ku bintu kiriyalinga leba bye babamu 70% emirimu gya leba babeera mu leba export issues za clearance what bye babamu genda ekola emirimu mingi anti wuliriza sebo gina emirala bano bawere beebase era olaba wabalabe nga baziimula ne minisita ng'abawandiikira saagala gendayo nyeeyo naye bayina affairs zaabwe wano of course singa baali bakola nnyo minimum wage yandibadde teriwo tebasaana kwogera kweno act gye tusaba basooke balwane batuletire ya minimum wage ya Uganda ngamba weere ne banne abannotu twagala minimum abalwanirira abakozi association z'abakozi of course zisooke zirwane tufune etteeka erya wage erya minimum wage bwe banaleeta wage tebageza ne bayingira temubaggulira onfuna bulungi basooke batuleke tugende mu maaso abaakuba ekyeyo musaba etteeka nga likwata ku bankuba kyeyo kati gwe mbuuza lwaki musaba etteeka erikwata ku bankuba kyekyo kyennyini lwaki mwagala etteeka regulation eno nga bwegambye nti abaleeta abaatunulira bizinensi eno baali ba traffica be bagiintroducing eri gavumenti baali ba traffica ibo baali already batwala abaana kyova nagamba amakampani gano gwe ne bwogijjako license those are perpetual traffickers they cannot sit down kuba nabo bali jobless teri ainaka anti what else do they do anti wuliriza abakampani bakola mulimu ki ogutali kutwala abantu bweru anti si bayita trafficking bakola mulimu ki so ondekemu nga regulation tenajja there was did you hear this thing trafficking? When does the word trafficking come into media? After the likes of Uwera Kirik and others have come up to sometimes even stage manage the trafficking cases to verify, to legitimize their presence as Uwera, which is okay. Because bali beetaaga okukakata nti weetuli ffe tulina license. Ffe tulina license. Ffe tulina ate nga kituufu balina license. Era nze bwe mbeera eyo ngamba abantu nti tokkirizibwa kukusibwa genda mu bamemba ba Uwera kubanga balina license nze mbaagala kubanga bwe kituuka ku misango wuliriza emisango bwe gijjawo okubakwatira manyiwo naye gwe gwe bakukusizza siina nnyo adresi nze ng'ow'eddoboozi okujja nkuwolereze nga oyogera ebitakwatagana nandiriringa n'owa Uwera era we ngambira nti Uwera oye Uwera esaanidde ebeewo ku lwaki nti yentabiro gavumenti wetandikira okulabikira nti erina order erina order waliwo abatwala which is by the guidelines of the UN where Uganda is a signatory. The guiding principles of recruitment recommend the country like Uganda to have these entities being party into formal recruitment. And they go further of guiding eggwanga ku butya bwe balina okurecruitinga abakozi bwe balina obagaidinga ani alina oborientinga ani alina okukola atya
without excluding the workers' opinions. Actually, in the same guidelines. Yes. Mu regulation katukulaga nti bo bamesinga. Gwe babuuza opinions z'abakozi bo nga bw'ani azikiikirira. Okay, regulation ogimanyi nnyo ogimastering. So kumbuulire nkawaayiro ki? Opinions z'abakozi. If it is really well representative. Ani akiikirira abakozi endowooza zaabwe. Ng'ogyeko zitikate compromised man gwe mwawa business. Ensonga lwaki waliwo kati omugugulano nti bali bakombako dda ku musaayi baategeera dda kye bayita okwerimbika mu kumonitaringa oba mu kufollowinga abaana bano tebaagala kuta oba kitegedde. So okubaawo kw'abasajja bano kuleetera eggwanga ne lifuna that order formal order nti okay waliwo abakozi abali mu kategori eno. Olwayo tulina kategori nga bbiri. Abantu abali mu labor migration as MI eya short term. Acho twakitegedde. Mulimu abeetwala nga beetwala bokka ba individual nagira napanga n'amalire Dubai. Nimbamu abajja mu company. Okay. Naye nga bona ba destination almost CM nga ate bagenda kola emirimu almost gifaanagana. Naye abantu abo baawukana kati government abaayo be baliwa be bano abayise mu company bali nabali baayo on a general scale. But beetunuulira ennyo ab'enkizo bojo gamba nti wabawo omwana w'ebbali n'omwana w'omuvunaanyizibwako ennyo directly nti they must be an example. Gwabawo boozaala bwe bakonziba kakati ate gwe wazaala ebbali gende mu maaso. So kyetuva tulina banjuyi bbiri abo abeetutte kati gwamuyise bana ab'oluyi oluno lw'omunda tugamba nti bayitidde ku lupapula baluweereza wali commissioner atunuddeko nakatuddeko ema gundi ne gundi bagenze. Tugamba abo government emanyi we bali era ne job order twagifuna ne tugijjako $3 buli mutwe. Lwaki okalekayo twagisolooza anti oyagala kubuzaabuza abantu nti ate government ekifunamu naye ekola. In other words ezo zejjako zeyina n'okusinziirako gamba naye bannaaye twasolooza abantu bano omwana w'abaana tetumuwuliza ali ludda wa onfuna mulungi obutaddaawo okutandika te kulijja ono eyanoonya bulooka eyaleeta omulimu gwe balijja nze olusi mbawulereza abaami abo bayiwera bakuvunaana byotasobola ku lwaki nawe kenyini wagana okwetegereza amateeka. You begin committing yourself to tort. Otwala otyo obuvunaanyizibwa obw'ekifo gy'otalina jurisdiction. Mbugo ojja kuba vicarious liable ku muwarabu ali eri. Nokkiriza yesebo nzikiriza okutwala license eno ndayira n'olayira okuwolereza gwe balwepingidde Saudi Arabia naye nga si gwe yabaddeyo. Kati ku bonna kuffe abavaayo ba Migrant Workers Voice nabana abaami abeerimbise mu kkubo lyaffe ani abonyaabonya ani aviirako okubonaabona kw'abankuba kyeyo. So naye essaawa alimba gavumenti nti asobola naye nga tasobola. Ekyamazima nga talina busobozi. First of all, company tezina jurisdiction. Saudi Arabia zitadde gavumenti mu bulimba nga zigigamba tubikolako nnyo buli we tuvaayo ne tucomplaining. Osanga yuweranga stage nze press conference tebalina sente bakikola nga kikoma kuli ne basooka boogera ebigambo tomooni okukakasa ensi yonna nga bwe babikolako era ensonga z'abaana abo eddembe lyabwe kubikkirira kwereere naye ng'ekyamazima bye bali mu kwogerako tebaabaddeyo Saudi tebamanyi. Balina companies bakwatagana nazo eri ku diru ki bakwatagana nazo mu ngeri ki era wano tebakukiriyalinga nga tolina gwokwatagana. But I told you these people are all paid into the same profit. They are earning the same profit. Actually they are sharing a profit. So kyekizibu kyeta compromise kyogeza. Exactly, they are sharing a profit. Therefore neyandiyambye omwana there is a delay, there is a skepticism in jumping over their boss. Okay. That's why office etuuka okugamba Mr. Abdallah, you are telling us to bring this girl, but we also talk to the boss. The boss is not. Please help us find a way. Then you begin pressuring the boss. Nenga wa office ya Saudi ya kugamba. Wallahi, akugamba omuwala gwa alemedde omwana. Office ya Saudi ngana. Yes. Katata chikomao ne ya Uganda. Ekugamba wallahi office ya alemedde omwana.
So government njagala njirabule. Kyetwaba tugigamba nti okay, my embracing globalization ne mu laying down your responsibilities, you don't want public spending, byonna mwabyejjako kati muli akalamba musoloza abami musoloza nazine zabankuba kyemugenda zisoloza temujja kwebaka zo zino mujja kujja mulina okuteeka mu omukono ogwammwe nga government. Either you get to the ground, you begin monitoring yourselves, attach is there, deploy a team of people abawerako okubeerawo on behalf of these workers, or less include workers, because babakozi fotulaba company nga ziri wano Uganda ezitutwala ffe tubeereri nga tulina jurisdiction, tulina right ogenda okuseekinga redress even using the Sharia law if we choose to do so. Singa boss uliriza nno kano arepinga mwanyinaze nasalawo n'agamba wallahi billahi talahi saagala kumanya, saagala yasinyo nyinyonyole kusirikako Ivan nesonyiwa ngenda mu Sharia ate nyina obujulizi. Omanye ekiddako omwana ebyo video bye bagamba ku recording obiraba ebyo n'abitwala bulambalamba n'abikuba mu Sharia court e Saudi Arabia. Mutabani wa Nasuru yazze agira bwati obujulizi buli wanti buno yakurepinze ate waliyo n'abafuna embuto. Ekidiriro kimanyi ojja kulya the nation ng'ewandiika omwana Kadaama yatisiza yalesa amakanga gamulekwa because oli abagenda ku kibonerezo kyakuttibwa kuba mayinja. Onfuna bulungi kati bana no first team empowering ne bakola ekyo the team empowering okola ekyo. Are they free to do so? So beetagazi bano benyini bano be bababuzaabuza. Of course anti nze nkugamba bwe mba temwagala tukole kiri nga diplomacy eyingirawo mangu nnyo bannaye Anet kakkana tobigamba bakayonde tubibagamba Yesu olubuto walufunye ne tugenda sala amagezi olujjemu sijja lujjamu sijja kujjamu lubuto akakyume kye tujja okukola kakati okuuma ekifaananyi ky'eggwanga Uganda ne Saudi Arabia tusaba tuleme genda mu kooti. Baba mubuulira akuwe sente meka Nakayonde amugamba genda mu kooti sinze mbyogera uliriza baba muwe sente meka nti bukadde bwe buti abaana baffe embuto zebafunise lw'empaka ne rape zebabatuusaako ziggwerawo. Okay. Owulira bulungi mu diplomacy. That's why ensi ezitegeera zakwata diplomacy ne zigireka nekola ebintu byayo nebanga ino promoting emwanyi nesosi kubanga ekyatunda emwanyi banayo agula kase wa Uganda mulungi ate no nga bagamba na kintu judisi bamujjemu ensigo kati gyotunda kase ate gyo bavunaana ensigo. They did not allow diplomacy diplomacy okuyingira ennyo mu labor issues because labor issues ziri wide. Bintu bibiri diplomacy inzo kuba okoma mu migration issues no protecting abanasi mu consular department, right? Naye ate bwe kituuka ku labor which is by ILO ezo issues ndala ezitunulirwa differently by specialists or the labor allies. So Mukulu Kayonde ensonga z'abakozi zo zibanyi. So you cannot bring a diplomat according to the Vienna Convention no let a diplomat nga bwe bali oba abakulu abali ku embassy no bayingiza mu kuwolereza abaana. They are not supposed to defend them. Yes, so rush to ina banji because diplomatically bana bakulu abali ku embassy bali a bit constrained balina we bakoma. So baba beetaga ku empowering amwe. Of course either ku empowering communities ez'abakozi ez'abaana banansi okubanga zikola ki especially singa bali mu nsi eziri free. Mukulu Kayonde nga Saudi Arabia tebatajafuna dembe tusemberera okumaliriza tuteekeddwa okubanga tutegeera bwe mubanga musaba etteeka erikwata ku mmwe biki bye mwandyagadde bibeere mu tteeka eryo nga bw'otunula mu regulations muno tebiriimu. Okusookera ddala twasooka ne tukkiriza ffe nga ffe abakozi mwana wattu ekyewuunyisa ate gavumenti yo teyagala kikkiriza nti gye tulaga si wangu era tugenda tulina okutya wadde twegumya kubanga ewaka ate tetusobola kusigalawo tetulinawo mirimu. Tugenda tugamba nti gye tulaga si wangu era ng'omulanga gwaffe gwe tukubira gavumenti nti tusaba tubeere protected tubeere covered by insurance. Tubeere nga tuli assured nti famire zaffe zetulese emabega naye tuba tugenze mu lutalo ne tufiirayo zijja kubaako backup.
kyetutali sure of family tuzireka ewaka naye gye tulaga wadde eggwanga lifunamu gye tulaga tetumanyi ate neggwanga ligambye tulina okugenda maje Somalia tulina okukola ki tuva wano nga tusiibudde tulamye tutaase olutalo lw'obwavu luli ewaka tulina okulumba oli yagamba ab'emmwanyi musirikeeko kakati ffe tuliko owulira ssebo abayeeta omusimbi ffe tuliko kati abasirikale abali armed as such kubanga omuntu agenda mu lutalo aba tagenda ku birthday party nti yeetaaga kuddawo ayimbe Katonda yabadde mwene ensonga no Kayonde aba tagenze mu birthday party uliriza let me tell you the fact is where they are heading they have got no liberties they will yearn for and how to manage that is what we are proposing gye balaga eddembe lyonna lye baba limbalimbo bali baloota bayinza obutalifunayo naye kifo kitwogerako the survival means yes olutalo toba sure oba onookumawo batuokomewo wabula omanya survival means ne techniques ezikuyamba okukuba ebyasi olwo nno novaayo nga amadaala gakoze ki galinnye tetwagala babe proud of abaana abakolera ebweru mu muwaatu ogwo gwa migrant workers nga tebafuddeeyo ku biki ebibaawo in the aftermath or during the process. First of all twagala etteeka litunuulire our welfare social welfare etali envisaged of course regulation omuntu atula abasajja ba ministry avana mu buliri bwe n'atandika okugeta regulation n'agiwandika ne bagiwandikayo oginakuko ogyopozingira kati ya 2021 lwaki olowooza Uwera yali yagala batwala mu kooti they never consulted anyone leave alone Uwera ffe baatubuuza those are just things they impart they just assume ate bwe babuuza research mugijja Facebook bako ground tebaliyo Facebook kakati baba basinzira okuna bakola regulation tugamba it's high time ekozeeko ekimala esooke eveewo tuwe responsible to emulating okuva ku mawanga agali ahead of us nga nago gayita mu njege yemu. So gambye tutalimu ye insurance cover twagala insurance cover twagala akawaayiro ku social welfare nti abakozi baffe bakomawo wano bambi nga bw'owulira byetwogerako ebyo rehabilitation bikyono tebiriiwo as if they are taking immortals. You can imagine gwe naawe ekyo kisobola okubeera waawo olaba ggwanga abantu babeera bwezi wano mu kitundu nga temuli ddwaliro ba feeling uncomfortable kati tunuulira lowooza ekintu ekyo ky'omuntu okuba ne service y'eddwaliro n'omuntu avudde ebweru nga sente zonna bazimugjeeko oba nga akomye mu mbeera eri tone naye nga talina ssuubi ani agenda mubaakinga eggwanga ligamba nti tujja lekayo batwala nga nabo bagamba tuli kyagiri okugenda tetujja lekayo kugenda it plans as such nti ebyo birina okulabibwamu. Ekyokubiri inclusion of migrant workers as a full entity a full party a stake nti tewali bisobola kugenda mu maaso nga ababavunaanyizi oba ababakulembera tebaliwo. You cannot decide labor issues in externalization nga abakozi tebaliko. Otwala ki nte mbuzi ozijja mu katale eky'emmamba n'otwala ku meat packers endala n'ozigirako ekyengera mutulekemu. So inclusion of migrant workers. And the inclusion means observing all that. That is the tripartite structure. Olwaire mmere baba bafumba by that regulation it is on 2 firestones. Era kyovola beyiika kati bo tebeewunya lwaki emmere tugifumba eyiika teri siga lya kusatu kati bo batya balowooza banaatubuulira amazima agali Saudi Arabia ne Dubai n'ewalala yonna gye batutwala mbu tujja gaana ogenda ani abagambye mwe mutubuulire bubuulizi gye tugenda bagenda tubonyaabonya gwolaba naasigala wano bajja genda emitima miki gyakaluba owulira ssebo ng'era akimanyi bulungi nnyo nti gyendaga bagenda ajja kulekerawo okulawuzinga. Kati nze nkubuulira eby'omunda one of the best approaches etukozeseza best approaches zibadde mu guiding and counseling ongoing. Nti omwana ajja nga mindset ye bano bagirimba ne mugizza mu layini wallahi naakola oli najja nga tafunye mukisa kwogerako na migrant workers
n'akola kalamba be bowulira abateeka kampani ku ntujjo ne bawasasamaza ne bawaawaza so ng'ate oluusi ensonga ebadde by the share of experience from the seniors in the same network ey'abakozi it helps government and these recruiters two things. One, the experienced are offloaded to the next offsprings that are coming. They keep sharing, they keep mastering the behavior, the ethics, and whatever, even becoming goodwill ambassadors. Secondly, the disciplinary affairs. Because we are not immortals. Tukola ensobi ng'abakozi. Ani atucorrectinga? Do we have disciplinary matters? Mwagala n'abakozi baneeno kiteekebwemu nti of course tulinamu bannaffe nga bali excess nga n'okuswaza eggwanga baliswaza ate nga baliyo for short time naye ng'agenda kudda wano Uganda naye ng'ali eri naye ng'aswaza ate gy'agenda okudda bw'oba immigrant tekirina buzibu sigega mukolakaawo agawa ageeri gyali ate go gali concerned ku kifaananyi kya Uganda tegali omuntu nze ndi nga migrant worker kuba neemanyi ngenze ku bugenyi bagamba gy'oba toyombye olwayo tutandise okufuna ennamba z'abaana be baatikka okuva e Saudi Arabia nga batuuse wano nga bali stack bamubaaninga takyalina wadda ayaayaana nzirewa munfunire wendaga naye ng'eri ekyamugisaayo oluusi kasonga kaali katono oluusi kyava mu ndaba gye yalabamu ebintu oba n'agoberera bano ab'amakampani bye bagamba ebiwuddiisa n'abyatula mukama we n'anyiiga kubanga yo wa kampani bagamba yatula bakuze ku office ayagala kufunamu gwakubiri lwe bakuze ku office ng'akutunda ewalala ate eno ng'akolayo replacement. Can you imagine such a stupid way of handling things? Omwana abadde bamulwepinga mu nyumba ya Anasi gwe ng'omwashuwalinga we shall replace just take her back bali replacing buli teba following amolabu mbuuza n'ekibuuzo ng'omwarabu muleetera yakapya gwe mbuuza abawarabu bo bategera contract nabo tebagimanyi. So does the receiving countries also need to know this? So mukulu Kayonge kyogezako gamba nti n'abaana bano wateekeddwa obbaawo ekiteekebwa mu tteeka ekibavunaana olw'enneeyisa yaabwe okufuna responsibility. Right now they are responsible oba nenyaki vakuno politics gwe bazanya government ebawadde emirimu government ebawadde era bannaye batututte ebweru ba MP bonna bye bakola ebyo mulimbalimba abaana b'abantu ku byalo obatwala luddawa so tebalina obuli obudde obwereere olwoba omuyambye njagala omuyambe nga tomulimba mb'omutwalidde bwereere mumutunze naawe omunoonyako kalulu ate ne bano abamutwala bamufunyeko dda ssente muleme kulimbalimba teriwo wano Uganda mirimo gya bwereere gyegaba naye efunamu ate basooka kusasulayo $3 kati abaana mbaleke babe independent mubabuulira amazima nti ogenda mu zzaaliro okuzaala ekisabo ekijja yongera kuleegula kugulu towumbako ofuna bulungi kati ebyokulimbalimba abaana mbu bwekajja gweggalawo bwowulira omwana ajja weesiba ekiwuzi ebyo tebikola omwana mubuulira amazima nti obisabwe bijja these pains come along with the baby with the success. Okay. And therefore, if you must succeed, learn to bear the contractions. Then you push the baby. So, ani anaabulira abaana ekyo tateekeddwa kuba ono taata afumbiza nti mwana wange bw'otuuka ewa bbaawe ekiro saawa 9 weeyambule. Halo, obeera taata muwemufu. Weetagawo senga. Waliwo omuntu omulala atasasulwamu ekyo ale talina compromise. Taata oli compromised. So waliwo ekirala nga wetumala odira aba company obagambe ba owning training centers simanyi bakuleba these are seduction centers kukota you are just procrastinating. The answer is directly involve workers as the Philippines did and they gave them a full administration. Okay, so do as African Union is recommending you to do as African countries that cannot avoid abasobola kulekayo kutwala baana mu mawanga gano. Abaana bamaze kimaze otegereka nje balaga bakubonyaabonyezebwa bali abaami babonyaabonya ate bo babonyaabonya kati bwe mama kimanyi nti tebajja kulekayo kugenda bajja kutuukayo baboneebone. Please embrace
the net arrangements mutunulira abaana bano nga mubawe soft landing mubategekere social welfare arrangements zibeewo njagala bakula bali mu ministry bagende basome ekintu ekyo tukoyo kayana nammwe ekintu kyangu nnyo mu buzaabuza government advise government ekole ekituufu muleme kwetwala bakamala byonna ekituufu mukimanyi bwe mbanga abantu bemutwala abaana bantu bakulu eno nti under age why don't you bring them on table kiche mukweka so mukulu Kayonge nga wetumaliriza you want to say mwe mutulowoleza singa tuddire ebyo byonna byoyogedde nitubiteeka mu regulation ebyeteeka nga tubyesonyiwa lwaki mutulemeza ku regulation it is not fair the regulation itself engeri gyekolebwamu okujjawo nga regulation bajja kukyusa engeri gye bagikolamu naye ffe tulowooza etteeka litufevalinga kubanga terigenda kuba lya mutwe gumu oba ebiri esatu lijja kuteesebwako widely lijja kutunulirwa nga limalayo okiwulira era tulowooza tetwagala kuba nalaba abaami nga bakwata sick regulation nga bagikulubeesa baabo ewa kakiiko ka justice bakulubeesa sick regulation bagitwala mbwe efuuka etteeka mutulekeemu akatalekeka nga wetusiibula abalabi baffe nga nsiibula njagala batulaba n'abakulu abali mu gavumenti nti ffe ng'abakozi abakolera ebweru tetubalinaako buzibu twagala kubeebaza mwebale kulwana okutufunira emirimu mwebale kufaayo okulaba nti temutuleka wano okufuna ki mwafunayo option naye option eyo gye mwafuna tubasaba mutuleke tubeere part of it kyetwagala tu owning process tuleme beegaana nga tutuuseeyo tuleme kubanga mmwe muli just always tubayita kututaasa butaasa twagala naffe tusobola twetaaseeko kubanga tutegedde nti kyetugendamu naffe kyaffe si kyammwe mwekka muleme kwessaawo nnyo nti mwe mukolerera famire zaffe nedda naffe famire zaffe tetwagala zisule enjala twagala zibe nga zifuna ku kino kye tuba tunonye aye twagala tukomewo nga tuli balamu teri anyumirwa kuddanga mufu so lwaki tompa nendaba ku contract eyo lwaki tombuulira amazima nti gyendaga waliyo amaggwa neneegendereza okusinga okunnimba limambu byonna biri bulungi wabitegese naye nga toliyo nentuuka ekire ebweru onsibye emiguwa mu kafala wannimbye mujja kuntaasanga ensolo ezze kati zitandise okumpunyawunyako zinnuma nga bwe zaagala olwo weegaana situmanyi bwe yatambula tuli mu kafala mwe mwatusindikayo njagala okusiibula baganda bange bankuba kyeyo nti ffe ng'eddoboozi bwe tuli ku lwammwe era tubasaba musimbe emabega waffe mu network association tutambule tugenda mu maaso okay tweyanziza nnyo mukulu Kayonge Abdallah okutufisizanga wakadde nojja nonyonyola eggwanga ku nsonga z'abaganda baffe ne bannyinaffe abakolera wabweru w'eggwanga mwebale nnyo mwenna abadde batugoberera omukyala Kyakuwaire Anet weebale agamba nti kyekyo Mr. President you really need support weebale kubanga olwanirira abalala naye n'agamba nti kituufu tosobola kulwana wekka weetaagayo n'abalala kubanga bakwegattako mu lwana olutalo mu lugguse Kaliyao Mark agamba era naye bw'ati akwebaza olw'okuvangayo n'olwanirira bannayuganda bankuba kyeyo mwebale kubanga mwekuumira ku mukutu guno eno the alternative Uganda the Digitalk TV sigalako kukyaliko bingi bye tuganda okubanga tukuleetera omukutu gwekuumirengako buli ddakiika akatambika neeno kakyaliko era genda maaso kubanga okasharinga ng'okagabana ne mukwano gwo nsigadde nze Nixon Segawa nkwagaliza ebirungi oba oliawo ng'oyinza obba tobinjagaliza naye nze mbikwagaliza Mukama Katonda abakuume. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.